Kano ke katundu kaffe akubadde okimanyi mumalindirire. N'abakyala wa Bwongereza owookubiri Elizabeth Mary obulamu bwe obw'omukwano bwewuunyisa bya nsusso. Okwagala yakutandika alina emyaka emito ddala y'omanyi bwe byatandika. Katulabe bwe byatandika. N'abakyala ono yalabagana n'omulangira Philip omulundi ogwasooka mu 1934 ate ne baddamu okulabagana mu Julayi w'omwaka 1939 mu Ssematalo owookubiri bwe bali mu lukuŋŋaana lw'amagye agaakuumanga olubiri lwa Kabaka olwali e Dartmouth era nga Philip ono y'omu ku bannamagye abaali bakuuma. Ku myaka egyo 13 gyokka batandika okweyagala, ekintu ekyewuunyisa kubanga wano ewaffe e Uganda mu butongole giba emyaka 18 sinakindi 2. Mu kino era nga bw'obitegeera ebitabo biraga nti batandika okwewandiikira amabaluwa nga n'ebibeeramu obitegeera. Akabanga keetooloola nga bwe bakula okuyita mu Ssematalo owookubiri era omukwano gwabwe gwatandika okukula n'okumanyika olwo n'akatyabaga ne kajja. Akatyabaga kano kajja lwaki? Y'ani eyakaleeta? Newankubadde nga Philip yali mulangira olulenzi olwali lulabika obulungi naye yali munaku awedde emirimu omunkuseere atalina maka mwasibuka wadde obwakabaka era nga n'obwavu bumuwunyako. Kino kyaleetera maama wa Nnaabakyala okulinnya enkandaggo n'amugamba nti teri gy'atwala musajja mwavu. Era teyali maama yekka wabula n'abawabuzi b'eŋŋoma baavaayo ne bagaana omuwala ono okugenda n'omusajja omwavu. Omukwano nga gwakulinnye ku mutwe gw'oyagala ne bw'aba musezi ogamba nti kanaggweeramu eyo. N'abakyala yagamba nti ye Philip gwasiimye era teri musajja mulala kubanga baali bavudde wala. Omulangira Philip yagamba nti Elizabeth bw'oba bw'ogambye nange ndi mweteefuteefu okukyuka era okukakkana ng'omulangira asaze eddiiro okuva mu ddiini ey'Abasodokisi okudda mu Bukristaayo nga n'amannya yagakyusa. Olw'obumalirivu bwa Elizabeth bangi bakkiriza ne bamuleka akole ky'ayagala ne bagamba nti musajja gwasazeewo era ne bakkiriza buli nteekateeka okugenda mu maaso. Bwe kityo baategeka era embaga yaabwe n'ebaawo mu Novemba w'omwaka 1947 ng'ennaku z'omwezi 21 mu kitundu ky'e Westminster Abbey, Bungereza. Katonda abawadde omukisa mu bufumbo bwabwe era nga bafuniddemu n'ezzadde. Olunaku olw'enkya tosubwa ekitundu eky'omulundi ogwokutaano. Samali Kisaache, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.